Ala na Kibirango Emmy ensonga nagirabe bulungi. Eya Uganda Airlines. A complaininga anti nebintu. Ebyaddala si Uganda Airline yokka. Waliwo n'ennyonyi endala. Naye ng'okusingira ddala Uganda Airline baji complaininga ko nnyo. Ndi client wa Uganda Airlines. Okumala ndowooza emyaka 4. Myaka 4 ng'okozesa Uganda Airlines. Nga nkozesa ennyonyi ya Uganda Airlines. Era kwegamba natambuddeko n'obujulizi obumu obulaga nti nkozesezza ennyonyi ya Uganda Airlines ebbanga. Olaba kana akatabo kano kaweddeko nga ntambula. Eno passport? Yes. Yaggwako. Stampu zajjula. N'enkwata n'eno nayo zigenda kujjula. Naye nga sikyusanga nnyonyi nkozese ennyonyi emu. Base bune bajja obutawa bubuno kano kajjula kano kanatera okujjula. Zino ze boarding pass zolaba. Ate entono ezisembayo kuba entono. Zino ziyinza okubanga na za myezi ng'ebiri. Zino zokka myezi 2. Yes. Ng'otambulira ku Uganda Airlines. Ntambula buli week emirundi 2. Abantu bajja kugamba otambula olaga wa? Ndi musuubuzi. Yesebo. Ovega n'ogenda n'osuubula n'okomawo. Dubai n'enkomawo. Kakati saagala bwagazi gamba nti nno njogerera bubi nnyonyi ya Uganda Airlines. Era abantu bagenda kugamba. Kubanga ye nnyonyi yange kwentambulira. Sirina nnyonyi ndala. Naye ennyonyi ya Uganda Airlines erina abakozi besimanyi oba bali professional oba tebali professional kusinzira ku nkwata gye batukwatamu. Ize nsobola okubanga nina tiketi yange ya migugu 3 gye nasaze. N'otuuka wali ku kisaawe bo system yaabwe ng'eri down eraga emigugu 2. Iyi bakumpapula kuliko emigugu 3. Yes. Walinga bakulaga emigugu 2. Wali giraga emigugu 2. N'omugamba munnange nina kubeera n'emigugu 3. Bonga abantu abali professional abatulabidde ebbanga lya myaka 4 nga tutambula. Asobola okulesa ennyonyi yabusebo ng'oli awo weegayirira. Ennyonyi n'egenda ng'akutunuulidde. Obwadde we bwavudde sinze nabadde ntambula. Naye buli lunaku ng'ekintu ekyo nkiraba kibeerawo ku nze ku bannange bentambula nabo ku bantu ba bulijjo. Sister wange yabadde atambula ng'agenda ne munnaffe era omulala sister waffe omulala omuto naye nga ye omuto agendedde ddala. Kati sister waffe oyo omuto yegwe nabadde mpadde ebintu ng'ayina ensawo ye erimu engoye ze then ne musibire box n'ebinyeebwa. Ne mugee box eno bw'otuuka omuntu gundi gw'oba ogiwa akuwa akasente akogira okola ki okakozesa nga bagenda. Bwe baatuuse wali ng'omukyala mbuuza bino ebintu bibyo omwana agamba nti kati bo bayina oba simanyi lwaki oba babeera bayina bintu byabwe byebaagala okuyisaawo bwe balemesa omuntu okutwala ebintu bye oba kiki sisobola kikunyonnyola. Kola omwana bwe yagenze bwe yatuuse ng'omukyala amugambye box siiyo teriiko mannyago. Omwana n'amugamba twataddeko mannyago oli agenda okukola ki? Gye bituukira agenda olisiivinga ki ebintu. Ng'omukyala agamba tekisoboka ng'ateekayo ensawo yaddemu kilo 22. Ku tiketi kuliko kilo 6. Omwana nga beegayirira omukyala n'oli sister wange yabadde agenda omulala nga beegayirira nga beetawulawo. Ennyonyi ng'enaatera n'obbaleka ne tukubira abasingako ne bakubira omukyala nga tawuliriza. Nalabye ennyonyi naatera obbaleka ne bagamba naye mugende ebox mugireke nze kankole ki kambirondoole. Nenkera ku airline nga bwe wandabye. Bwe nakedde ku airline ngamba nnyonnyolamu ensonga zange nga bangamba katusooke twogere n'ab'entebe batubuulire nga ntuula nninda kyate bali mu meeting kabave mu meeting nga nninda. Watuusewo saawa mmeka airline? Natuusewo saawa 4. Ne bagamba bakyali ne bagamba omukulu ali mu meeting ajja kubikolako ne tutuula ne tubeerawo ne ziwera 6. Ne bagamba simanyi ate balina ennyonyi egenda etwala abagenda kuwumula gye bakyatikka abalina okukola ku nsonga ezo. Ne tutuula ne ziwera 7. Munnange omwami bwe yagenze okunziriza amawulire yaŋŋambye mu bali bagambye boxi teyabaddeko mannya ga muwala agenda naye nga amannya ge tuteeka ku boxi omuntu oteekako ekintu kyonna ky'oba oyagala okulamba boxi yo osobola okugiraba amangu wali ng'otuuseewa
e Dubai tewali linnya likakata ku muntu ti olina kuteekako lino oli asobola okubako ka emoji abamu tuteekako +256 abalala nateekako eminana ye kasita abanga ajja kusobola okulaba box yes era ensonga lwaki twawandiikako erinnya lya nannyini agenda okufuna ebintu ebyo nti omuwala bw'anaatuuka wali ku lupiira e Dubai emwanguyira okulaba nti ye neyange gye nawandiiseeko lino erinnya naye nga tewali linnya likakatibwa ku muntu kuwandiika ku ki kati kambuuze ekibuuzo kino maybe kinzobeera nga kigenda wo oba nga kigenda waabo bekikwatako senga oli agamba nti nno omugugu guno si gugwo kuliko erinnya eritali liryo alina nannyini linnya eryo gwa providinze nti si gugwo gwono mulina era nababuuzizza nti ensawo y'omuwala gye mwataddeyo yabaddeko linnya nti tewali nembabuuza kati yo mwategedde mutya nti ye nga bantunuulya butunuulizi nembaga kati eno box yo lwaki mwagaye nti si ye ngate mulina nannyini waayo agamba nti erinnya lyange era ye box yange nga tebampa ansa naye nga ezo zembeera zaabwe ku kisaawe awo balina abantu abatali professional omuntu ife tunyigira ku kisaawe awo n'otonyesa n'ezziga naye ng'omuntu akutonyesesa ezziga tawagirangako nnyonyi ya ggwanga wadde tiketi 2 yafunye mulimu bamuwadde omulimu atudde n'amanya nti kati ali awo n'akozesa omulimu gwe ye nga bw'aba alowooza abantu bannayuganda oba abazungu omukyalo oyo nina ekifaananyi kye ekituwe tukirabe omukyalo oyo munnakenya bwe mpulira kubanga ye Clara simanyi misindi oba misindi Clara tewaliwo bannayuganda babisoma okuwa munnakenya omulimu mukwano sijja kulimba nze kiba kinaalabika yo omukyala bamuyita Kirala yes misindi Kirala ekifaananyi ngenda kibateerako ojja kibateerako kubanga abaamu omulimu munnakenya ye Misire Kirala yes abaawa emisire Kirala nga munnakenya omulimu bannayuganda tewali babisoma sinze nga bamirimu mu Uganda Airlines batugamba Uganda Building Uganda ati ebyo sisira wenso era abantu bedda mu comment bebuuza lwaki wakozesa Uganda Airlines nakozesa Uganda Airlines olw'ensonga Uganda Airlines nnyonyi yaffe ya ggwanga ekituufu ekyo era President Museveni lunaku atukubiriza twagale ebintu byaffe by Uganda Build Uganda kakati nga sina nsonga lwaki mba nkozesa Emirates Fly Dubai nga ennyonyi yaffe weeri tovola ganye nti nze ngikozesezza emyaka 4 tolowooza nti nno ebadde nnungi emyaka egyo gyonna wakati mu bugubi yes wabeerawo ensobi nemuzimulungula endala nemuzireka foluusi ogenda n'otuuka e Dubai ng'ebintu byo biwatise tebizze naye nga wabitaaginze n'otabawa kuwa nsonga lwaki tebizze nebigendera awo se nezifeera awo n'obufiirwa n'ogenda bugenzi watise amatooke gotuukeyo gatunde obeeko nekyokola ogenda otuukayo nga tebaabireese tebaabitaddeko ebintu by'abasuubuzi bwe babitikka eri wane bimu bituuka ng'emigugu egimu tegiri kate nga baagitisse kati omuntu n'atuuka wano ng'emigugu egimu tebagirina ne bamugaya gumiikirizaako tulinayo ennyonyi endala ejja oli n'abanja ebintu emyezi kumpi emeka ena waliwo omukyala omulala weyiganga yatikka emigugu oba njogere gye gyali giva njogera e Cairo kati bwe byatuuka wano ebintu bagenda okukebera ng'emigugu gye tegiriimu gyali 6 nga tebagitisse eri nga tebagitikkira eri e Cairo kati atuuka wano ng'ayinamu gumu ng'atisse ebintu bya yidi eri ey'ekisiibo kati tugenda mu yidi ey'okubiri ebintu tabifunanga kati ne bafuna okutaataaganyizibwa ne twaha oli atikka ebintu e Cairo si yekka n'abasuubuzi abalala bangi naye ensonga eno olw'okuba ensonga eno nkulu nnyo abantu bafiirwa ssente ate nga ssente zibeera neewole mu mbeera y'ebyobusuubuzi nga bw'ogiraba mukama wange nga Federation of Uganda Traders Associations tetuyinza butagiyingiramu era omukyalo ono yabadde yatisse ebintu bye nga birina okugenda mu Buwalabu mukyala Emi
ifenga abafuta mbadde nkusaba aje ku office tugenda kumuyamba kubanga tukoye airlines okumistreatinga aba customer baabwe katoli atika bintu bigenda bitwale saawe wali olusi sente ez'ebintu ebyo nga zezigenda okuyamba omuntu oyo ng'atuuse eri kituufu kati agenda okutuuka eri nga talina kimuyamba kati ate ono yabiguze specifically nga byagenda okutunda eri oba okubanga busuubuzi bwagenda bitunda eri mu mbeera bwete afune sente bifa kati bo ne bakola olugezigezi bazibu nnyo nange mbakubira essimu n'omukubira naga toyogerera ku ssimu jangu wano kakati ogenda wali abe babeera bize bo bakubira essimu bakola takuwadde attention bulungi so tubakubira omulanga aba Uganda Airline eno nyonyi yaffe tulina okugiwagira kati tukwase ennaku okubanga ate mututeeka mu mbeera ate ezire ebyaffe ate nga ffe tulina okubawagira by Uganda Build Uganda by Uganda Build Uganda kyennyamiza omuntu okubanga Munnayuganda ate nenninya Emirates kyennyamiza omuntu okubanga ndi Munnayuganda ate nenninya Ethiopian Airline kyennyamiza okubanga ndi Munnayuganda nennonya Qatar Airways olw'okuba be balina service ennungi mu mbeera efaanana bw'etyo ntwala omukisa guno okubategeeza mwenna bakoseddwa mu mbeera efaanana bw'etyo nti mujje ku office zaffe tujja kubayamba era n'okubira omulanga aba airlines naddala offices nti mulekerawo okuyisa bakasitoma bammwe bwe mutyo nze mwennyini kyantuukako tuuse wali wabula eddakiika nga 5 baggalewo n'ofuna essimu n'okwata essimu n'odda ebbali okukwata ezo ogenda okujja dakiika emu yokka nga baggaddewo ne bagga tuggadde ogenda okukaaba amaziga banange mu nsaasire n'ennyonyi ekyaliwo abantu obalengera bakyayingira ne bagga twagala $7 abantu abo simanyi butya bwe bakola emirimu gyabwe naye kino kigenda eri ku airlines zonna ezibadde nga sina esimbu ku bantu baazo nti ffe tetugenda kussa mukono paka nga basuubuzi bannaffe bafunye eki obwenkanya so basebwe ne bannyabo buli omu waali tubasaba mujje ku office tulabe butya bwe tuyinza okuyingira mu nsonga eno era ekyamazima comments nazirabye nga nnyingi nnyo bw'oscrollinga bwoti mu comments buli muntu alina either kye baamukola oba nga yeemulugunya mukwano gwe ekyamukolebwako kuba nze mmanyi nti omuntu okufuna bakasitoma abangi service gy'obawa bw'eba nga nnungi nnyo omaliriza era osasuddwa bulungi kati gwe bw'otwala omutima ogweffutwa ku bakasitoma abeera tebajja kuwagira kati tunyolwa nnyo okuddira ennyonyi yaffe ate bannayuganda ate ne tukomplaininga nnyo ekitagambika n'okusinga ku nnyonyi endala era tubakubira omulanga nti mukyuse enkola zammwe era tugenda kujja mu office tulabe ng'omukyalo ono ayambibwa kuba yakubye nnyo omulanga kituufu okay basebo ne bannyabo ensonga bwe kikwatako ndowooza mwetereeze ng'ebintu ebinaba atekola ki kuwanvu akantu katono nnyo mwetereeze kale